Tanka eno yerina okukola mu disitulikiti essatu Luweero, Nakaseke ne Nakasongola okuzikiza omuliro singa gubalukawo. Mmotoka emu bw'eti ekitundu gye kyalina yaggyibwa dda ku poliisi emyezi ena egiyise. Kiri ekiyumba ky'amazzi si fire brigade. Fire brigade emanyiddwa eri reserve eyamba kuweri kuleeta amazzi. N'olwensonga eyo musaba fire brigade oba agitwala gyeyazika ebeeko byekoledde nakati teddanga. Ekyo nno kyandibadde awo naye emmotoka eri emu yokka mu kitundu nga Mmeeya wa Luweero Paul Mukungu yeebuuza butya poliisi bwegenda okugigabanya mu disitulikiti essatu ezigitunuulidde. Afande Kayihura alagire mangu ttiimu eyajja eno fire brigade e Luweero ejje kuba fire brigade ebadde etuyamba mu disitulikiti zino essatu. Yeyamba Nakaseke, yeyamba Nakasongola. Katulina Wutabuuza eyo sina fire brigade eyo Wutabuuza. Twalinawo emmoloka zaali bbiri naye zonna nga zikola ekintu. Eno kyekola n'eri ebadde esobola okukola ki n'eri ekikola. Eri yatwalibwa e Kampala okulaba nti ebaako ebirala byekola. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Vincent Sekate ye mumativu nti emmotoka eno esobola bulungi okuzikiza omuliro. Eno gye tulina emalira ddala bulungi erina byonna n'eri byerina. Carlton Scovia Nakamya, NTV.